omuvubi wamala okuvuba mukene mu lulimi oluvubi lwe tukozesa wano tukiyita kugaala. Womala okugaala ojja n'oteekawo akatimba kano bulungi bwoti, eno gye bayita buutu. Kabeera keemala mwattu, eno buutu oteeka mukene n'abeera nga tasobola kutambula kudda eri mabega. Ne bagatta embaawo n'emisumaali. Buno obubaati bagenda okukakubako baba bataddeyo olukoba emabega okugatta embaawo. Naye nga tebanateekako kakoba oba olukoba oba ekipiira, basooka kusala bulangiti. Naye gye buvuddeko bakozesanga kutiya gye tuyita eŋŋande, kutiya zino ez'emmwanyi ezo zirukuba obulukibwa ezo. Kati ekkutiya eyo gye bajjamu ewuuzi ne bazinnyika mu langi okuzikwasa awamu, ne bazisonseka wakati we bagattidde olubaawo, ne basaako olukoba ne bakubako akabaati ako. Ekigendererwa ki? Eryato obutayisa mazzi. Eryato lyonna eritambulira ku mazzi lirina okuba nga teriyisa mazzi. Naye gwe weebuuza eryato erigattiddwa mu mbaawo n'emisumaali liba litya nga teriyisa mazzi, nga bagasseemu ekkutiya oba bulangiti wakati. Si bulangiti zino ezammwe ez'ebyoya, buli bumulangiti abamu bwe batera okukazaako mbu munyola agudde ku kkubo obwo bwe basala, kuba bulimu ewuuzi ezisobola okukola obuvunaanyizibwa obwo oba omulimu ogwo. Ne bakubako akabaati, ekigendererwa butayisa mazzi. Ku lyato nga tuzzeeko mu lulimi olw'abavubi lwe bakozesa ennyo ku maato. Wano tuli ku mwalo ogw'Ekiyindi ku nnyanja Nalubaale, abazungu gye beegeziwalizaako nga bakulemberwa omwami John Speaker okugituuma Victoria, nga bagibbula mu n'abakyala waabwe oba Queen Victoria. Yennyanja kwe tuli, guno omwalo gw'Ekiyindi gusangibwa mu disitulikiti ey'e Buyukwe, we liba ssaza lya Buganda ly'Ekyaggwe. Guli mu ggombolola y'e Najja mu tawuni kanso, guli mu tawuni kanso ey'Ekiyindi, si ggombolola y'e Najja nga bwe nsoose okwogera. Gwe mwalo ogukugatta ku disitulikiti endala ey'oku mazzi ey'e Buvuma. Era wano we tuli, eyo vidiyo gye mulaba eyo, awo we bakulengeza basobola okusikirayo ekizinga eky'e Buvuma, nga osobola n'okujjayo obulungi feri weegoba ku mwalo gw'Ekirungu. Kati ebitundu by'eryato lino, eryato lyonna lino lyato ddamba, wadde ddene bwe liti naye ate lino livuba mukene. Ye sayizi ekkirizibwa ku mazzi, lino eryato livuba mukene. Eno emabega waali abalala gye bayita emabega w'eryato, kano ke bayita akalumba. Era eno omugoba eryato gy'atuula ng'awungula eryato lye ku mazzi. Akalumba kano kati nga lino eryato bwe lyakula bwe liti, embajja gye baali bajja mu lyo lya yingini oba liteekebwako yingini esobola okubeera horsepower 25, naye kati lino obunene bwalyo lyetaaga horsepower okutandikira ku 25, 45, 40 bwe zityo. Kati ekikoze amaato gano agali ku standard oba agali ku size ekkirizibwa, zino si fuuti nga 28, zino fuuti 28 ku 3 ge gakkirizibwa, kubanga gakuuma obulamu bw'omuvubi obutataganyizibwa miyaga gya ku nnyanja. Anti empewo z'oku nnyanja tulinamu ensenda, omuggundu, omuyanja, entwetwe n'endala ezo ziba tezisobola kumutawaanya. Naye kino ekitundu kye bayita akalumba, ye mabega w'eryato yeetuula omugoba w'eryato, yingini bagiteeka kuno. Bateeka yingini kwe bagisibira, yena yeetuulira wano ku katebe n'avuga. Kati eno emabega w'eryato ke kalumba, naye abavubi basinga kuyitayo ebulumba. Era singa oli akutuma n'agamba omugugu gwange guteeka ebulumba, oteeka mu kitundu ky'eno eky'emabega w'eryato. Eryato lirina ebitundu bingi naye tetujja kubimalayo olw'okukwata vidiyo eno nga si mpanvu nnyo, esobozesa abalabi baffe obutayonoona data mungi. Anti omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya oba weetaaga ku kadata akawera kulaba vidiyo. Kati luno lwe luwero. Bwe bamala okukola eryato n'okulusiba, balitaddeko birigi bagatta embaawo balikubamu emisumaali. Bwe bamaliriza okwandibadde nga okukola finishing oba okumaliriza obulungi okuyooyoota, eryato balikubako oluwero. Oluwero luno nalwo lwa mutingira bwe mululaba, naye ate ekyewuunyisa ekyenjawulo, eryato ne wooliyiwamu amazzi nga liri ku nnyanja lino ne gajjula, tirisobola kukkamu nga kuliko oluwero, amazzi gakoma ku luwero.
era abatalina nsisi nnyo ku mazzi nga batambulirako abaseeyizaako ku Luweero kuno batuulako nga yeekwatudde n'atuuka bulungi oluusi n'abamu n'okwekwata tebeekwata abatalina nsisi so luno lwe bayita Oluweero osobola okukwata vidiyo n'otambuza bw'oti ne balulaba luba lubaawo olugattirwa ebbali w'eryato luno leka ndikwatiko balulabe olubaawo luno lwe bagattidde ku luno zino ze mbaawo ezikoze eryato luno oluli munda kati luno lwe bagattako olunene luno ne lutambula ng'omugo nga bw'olaba esepiki bagikola ate ne bassaako omugo oba ensuwa oba ebbaafu omugo ogwo lwe Luweero ku lyato naye ne welijjulamu amazzi singa tubadde sobola osika vidiyo twandikulaze eryato erijjuddemu amazzi liri ku nnyanja naye Oluweero terulikkiriza kukka newankubadde liriko ennanga olisembeza eryato eryo lye mulengera liriko ennanga erikwatiridde naye ate lirimu amazzi munda kumpi gajjudde naye Oluweero terulikkiriza kukka wansi gemaanyi agali mu Luweero kati kino kyenkutteko kino nga tuli tuvuddeyo ku lyato eriri eri ewalako ebuziba awo nno we tulaba awo we bayite ebuziba ennyanja abantu batera ogamba tokigenda nnyo buziba togenda nnyo buziba obuziba bubeera ku nnyanja ekiyisaayo ebuziba nti waba walako okuva ku mwalo kuba ku mwalo amazzi gabeera ga mu bigere abantu we bagugira naye abantu tebawugira buziba amazzi g'ebuziba gaba mawanvu ago amazzi ago n'emmeeri awo eyitawo kuba mawanvu eyo yebuziba amaato gonna ge mulaba gali buziba tegali wakati mu nnyanja wadde mubanga abagira nti enkomye gali buziba obuziba tebayitawo buziba lwakuba buba buzibye nedda tekiva ku budde tudde ku bitundu by'eryato eno ntebe ya mu lyato naye olwo lwe lulimi olusobola okukozesebwa omuntu yenna atamanyi lulimi lwa kivubi mu lulimi lw'ekivubi eno bagiyita mmanga eno ye mmanga eno mmanga wakuba bateekebwako n'ekyesigamwako ku mmanga y'entebe y'eryato eyo ntebe ku lyato entebe y'eryato mu lulimi oluvubi tebagiyita ntebe bagiyita mmanga kati bwe nyingira munda wano waliwo omuti eyandibadde ng'empagi seddugge wanirira akasolya k'enju naye ate ku lyato wabeerawo omuti ogubeera wakati w'eryato kwe lizimbirwa gwe guno olubaawo luno oluli wakati eno pano mu lulimi lw'abasazi b'emiti mu luzungu yeba pano kuba lubaawo nga lunene luno luli wakati kati olyato lisinga tulivuunika gwe mugongo omuti ogwo ojja gulaba nga guli waggulu w'eryato nga tulivuunise ogwo gwe bayita omugongo era gwe bayita omugongo gw'eryato kyekyawula eryato erivuba ku mmanvu n'emmanvu lyato naye ate emmanvu yo basima nsime mu muti bafuna omuti ogulina enduli ennene ne baleeta akajja bakayita akajja ke kabazza akasima omuti okukola eryato emmanvu lyeryato basogolerwa omubisi ne basima wakati ne wajjawo ekituli awasobola osogolerwa omubisi awasobola okwolezebwa emmere okola kikati eyo yemmanvu tebaako mugongo kuba ebanduli ya muti yemmanvu mwe basogolera omwenge yemmanvu gye bawulira eyo za lumonde eyo gye bayite manvu naye kati kino ekirifuula eryato nti kyo libaako omugongo yempaji ye muti oguba wakati omunene kwe bazisikira embaawo endala zino embaawo bakubanga nkube bwe bazigatta nga bakozesa giribwa oba grip omuganda gyayita giribwa grip eyo gye baanyiganga embaawo zino okusobola okwezinga bwe ziti ne bazikubamu emisumaali kati ogwo gwe mugongo singa babaddewo eryato evvuunike twandibalaze bulungi omugongo kinaye kya nnaku tewaliwo wano lyato livuunike ate nga naffe lino tetusobola livuunika ne bwe tuba tweyita tugeewulira amaanyi ekyo tetusobola kukikola okulivuunika kati eryato lino ne bwotalinya mu mazzi osobola okukwatira liriko kye bayita omutwe ogwo gwe mutwe gw'eryato naye kino kibuzaabuza nnyo abantu bangi awo ensonze gwe mutwe gw'eryato situuseewo olwakuba wano wansi mu lyato waliwo amazzi saagala linnya mu mazzi abamu babuzaabuzibwa bw'obagamba nti akalumba k'eryato ke kaliwa balowooza ako ke kalumba nedda ogwo gwe mutwe gw'eryato era omuntu waba akutiisa ebintu ayinza okuga agenda obinteere emitwe abavubi bayitayo emitwe w'eryato kati ate eri emabega bo balowooza nti gye balowooza nti si ke kalumba ate ke kalumba ako ke kalumba k'eryato emabega ebyo mulaba wayita abantu ye kalumba k'eryato ako emabega waalyo then eno mu maaso eno vidiyo gye balaga eyo y'emitwe w'eryato era awo basiba omuguwa ku kali akayiseemu kali
akabaawo akayitamu kavira ddala ku mugongo eno ogw'eryato. Akabaawo kwe basiba omuguwa ogukwata ennanga gye bayita anka mu lulimi Olungereza, okusobola okukwatira eryato ku mazzi. Nga bw'olaba gali gw'olaba ku mazzi gonna, twalayo vidiyo bagalabe ne wolina eriri wano. Ogwo omuguwa gw'olabako ogwo ne gali gagulina nti kwe kuli ennanga gye bayita anka. Ennanga eyo ebaako amannyo galinga amatabi. Bwe bagisuula esima mu musenyu, eryato terisobola kuseguka awo weriri. N'empewo wejja weerikubiraawo terisobola kuvaawo. Esobola olikuba n'erimenyamenya naye nga terivuddeewaawo, embaawo ne zisigala awo, ezimu ezisobodde osigala. So eryato lino lyakolebwa ebintu bingi. Lyakolebwa embaawo eŋŋumu ezitali za miti gino gy'ekirundu, wabula emiti emigumu ddala, enkuzannyana, emivule, mahogane, egimu giviira naddala Kongo. Embaawo bazigira ddala Kongo ezimu mu bibira byaffe bye tukyasigazaawo zaavanga mu bibira eby'ebuvuma n'ebirala ebirinaanyeewo. Emigongo egyo gibeera gya miti emigumu ddala. Enkoba, emiti gye muwulira nti enkoba, kamenyambazzi, mwe bakolera ddala emigongo gy'amaato. Kati ne bagatta embaawo n'emisumaali. Buno obubaati bagenda okukakubako, baba bataddeyo olukoba emabega okugatta embaawo, naye nga tebanateekako kakoba oba olukoba oba ekipiira, basooka kusala bulangiti. Naye gye buvuddeko bakozesanga kutiya gye tuyita eŋŋanda. Ekutiya zino ez'emmwanyi ezo zirukuba oburukibu ezo. Kati ekutiya eyo gye bajjamu ewuuzi ne bazinnyika mu langi okuzikwasa awamu, ne bazisonseka wakati we bagattidde olubaawo, ne basaako olukoba ne bakubako akabaati ako. Ekigendererwa ki? Eryato obutayisa mazzi. Eryato lyonna eritambulira ku mazzi lirina okuba nga teriyisa mazzi. Naye gwe weebuuza eryato erigattiddwa mu mbaawo n'emisumaali liba litya nga teriyisa mazzi, nga bagasseemu ekkutiya oba bulangiti wakati. Si bulangiti zino ezammwe ez'ebyoya, buli bumulangiti abamu bwe batera okukazaako mbu munyola agudde ku kkubo obwo bwe basala, kuba bulimu ewuuzi ezisobola okukola obuvunaanyizibwa obwo oba omulimu ogwo. Ne bakubako akabaati, ekigendererwa butayisa mazzi. Naye mu lyato lino we liba liyisa amazzi, katugeze ligenze likaddiwa, omuvubi yenna eryato lyavuga litera okubaamu olutiba. Olutiba kyekyo ekikozesebwa okusena amazzi mu lyato, nga bw'olaba gano osobola okugabalaga. Kati gano gasenebwamu lutiba. Era eryato lyonna liyisa amazzi, batambula n'olutiba. Olutiba oluusi basala ekidomola ne bakisalako ekitundu, ne kisigala kye bakwata ekimpimpi kye basenesa amazzi, n'asena bw'ayiwa ebweru, eryato bwe litambula, basena bayiwa ebweru, eryato bwe litambula. Luno lwentuddeko Luwero. Obwedda lwe nabagambye wali nga tunnyonnyola, era abantu balutambulirako nga beekutte bwe bati, nga n'abamu tebeekutte banyumya mboozi. Eryato ne liva ku mwalo Ekiyindi we tuli kati, ne likkirira paka Ddolwe, ne likkirira paka Lyabaana, ne likkirira paka Buziri, ne likkirira paka Lubya, oba ku kizinga eky'Ebuvuma, oba Mpatta, oba Mubaale, oba Kasaali, oba Ndootwe, oba Kadinindi. Yonna omuvubi gy'abasazeewo okugenda. N'olwekyo olw'obutaba vidiyo mpanvu katukomeko ebyo, naye ng'ebisigadde bingi. Kisinga wano wabaddewo akatimba, twandibalaza akatimba kakolebwa kati akakwata empuuta. Ebituli by'akatimba biyitibwa amakowe. Ekkowe erikwata empuuta liba lyenkana kyera ekkowe eryo yenna ndibadde mbalaga likwata mpuuta sayizi, kikuba n'empuuta zirimu sayizi n'engege bwe zityo bwe ziri. Naye gano ge tulimu wano gavuba Mukene, newankubadde ogalaba manene naye ge gakkirizibwa ku mazzi. Era akatimba ka Mukene mu lyato muno mwekali. Kyewuunyisa kano yinza okayita akatimba k'ensiri, naye si kansiri kano. Kano ke kitundutundu ky'akamu ku katimba akavuba Mukene. Kati bagiyita ki? Kati ye buutu gye bateekako Mukene. Omuvubi w'amala okuvuba Mukene, mu lulimi oluvubi lwe tukozesa wano tukiyita kugaala. W'omala okugaala ojja n'oteekawo akatimba kano bulungi bw'oti, eno gye bayita buutu. Kabeera keemala mwattu, eno buutu w'oteeka Mukene n'abeera nga tasobola kutambula kudda eri mabega. Ekyenjawulo mu lyato erya Mukene lyo twaliteekamu akatanda. Akatanda kano ekitimba nazzi kuno nga tukyalina amaato ge bayita Musonge, tetwalina katanda kano kuba akaato kabanga katono, naye kakati era nga kampi nga kitwanguyira okusitula ekitimba okukiteekayo nga tuli mu kireega. Kakati wano twateekamu akatanda, eryato libeera limpi nga lisembeddeko mu bbanga, ekitimba kiba kikwanguyira okusuula. Era mu lyato lya Mukene twayongeramu empagi eno.
Empaji eno etuyambako ekitimba kyaffe obutadduka mu yingini nga tukisuula. Kubanga mu kusooka twalina nkasi. Ng'osuulayo nga bw'oyagala enkasi kuba oteekayo osokoola bw'oteeka bw'otyo ng'entambula y'enkasi bw'ogimanyi. Osokoola amazzi n'osika empewo bw'otyo. Kati nga ne weba enkasi tekwata mu katimba naye leero tulina yingini. Kati kano kayambako ekitimba okusigala ewalako ku yingini esobola okutambula. Kakati ebisinga obukulu byebyo gano amayinja g'olaba gabeera ku bitimba ebya Mukene. Gabeerako amayinja agawerako okusobozesa akatimba okukka obulungi mu mazzi n'okusobola okukwata wansi mu Mukene. Tuddeyo tubalage ku katimba era nga omaliriza. Akatimba kano kakaddiye. Kuba muyinza okulowooza yiiya kakalimu ebituli kakwata katya Mukene. Kano kati tekakyakwata. Kano bakakozesa kukola bbuutu nga bw'ayogedde. Kati kano kakaddiwa kyokola kalimu ebituli naye si kansiri. Akamukene kabeera n'obukowe butono. Obukowe oba amakowe bye bituli ebiba mu katimba konna akavubisibwa. Kati kano kaba n'obukowe butono ke kakwata Mukene. Mukene abangi oba bayinza okuba tebamanyi silver fish obwennyanja obutono teziba mpuuta nto mwana wattu bwo bwe butowe bwenkana bwe butyo naye olw'obufunda bw'obudde tusaba omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugukomyawo. Mbadde Wabinala John nga nsomesa ne munnange kayeyogerera amannya Kigundwa Amiri ow'eddembe ow'ekitundu kino ekya Kiyindi wakwatiddwa vidiyo nga vidiyo ekwatiddwa omwami Kabugo Peter ow'omukutu guno kwe tubaweerereza. Musule bulungi, musiibe bulungi, tubaagaliza obulamu obulungi.